Bwatyo Eddy Kenzo atuuse. Mwebale nnyo leka mukwano gwa mukadde tumuwa akazindaalo abeeko kyagamba. Network eri fine. President wa Federation mu ggwanga erya Uganda neera nga ye Presidential Advisor omukulu Eddy Kenzo yesterday n'agenda asobole okubeererawo omukulu Gravity Omutujju nga basiibula omwoyo gwa maama we n'omubiri gwa maama we nga baguganzika mu nnyumba yaagwo ey'olubeerera. Kino kibadde kisuubirwa mukulu nga Eddy Kenzo kubanga ye President wa Federation neera ye President atwala abayimbi oba aba creatives mu ggwanga erya Uganda. On top of that ekiri nti ye Presidential Advisor at least abayimbi abasigadde bonna abalina ensonga zaabwe lwaki tebasobodde kubeera nga bagenda oziikirako Eddy Kenzo omukulu okuziikirako Gravity Omutujju omukulu Eddy Kenzo abeera kibamalidde n'omukulu Dr. Jose Kamiloni asobodde okubeera nga asalako n'abayimbi abalala bakyeyongerera ddala okubeera nga basalako eri mu kuziika maama wa Gravity Omutujju. Kankuwe updates nga byonna binawe bigenze maaso naye gwe kyonna okukola subscribing and notification bell buli kimu ogenda sobola bulungi nnyo okubeera nga